Mubende eyo munda azzeemu okutukiza nti Walukagga talabira mwana gwe yakola ki yamuzaalamu naye njukira ono yali yaaya wa Walukagga Emaya oyo gwolaba oyo ku screen yo olaba nze omwana oyo yazze omukyalo oyo yazzeeyo n'omwana we emyaka 6 mu kooti e Nakawa nti Walukagga ono okuva 2019 nga yali follow up ya 2018 ewa Honorable Nakiwala Kiyingi yoyo nti ate ne bamulagira alabirira omwana takikolanga weewaawo Walukagga n'aga nti ono tasiima awo bali ku kooti e Nakawa 2019 tasiima kubanga muweereza ssente ggoziryanga mayembe n'atugamba nasindisa emitwalo 2 omwana oyo nenzimuwa naye kikyanjagaza bino biringa bya Mondo Mugisha kale katuwulire olutalo lwabwe. Mwana wange talina byakwebika talina byakweyalira ensula mbi n'omusajja bwe musaba ssente obwo bwe yali ampa yabumpanga nga nkolaki nga mala bbuka 2 era neza tugende mu Airtel tena tuzijeyo nga bwe ziweereza mbadde nsaba ayongereko kw'obwo obusente bwakolaki bwasindika butono oyo omuntu kankuweereza gundi wano message sente ze namuweereza yemeya kubanga era kimaze emyezi kumpi nga emyaka 5 esebo ng'abantu maze emyezi 3 simuwa sente ate kyosobola okutwala mawulire ate kadi namwezi emitwalo 2 nakankuweereza message wano ogiraba agikuweereze wano message yagikuwadde n'agiweereza ng'ayegama meka migga 2 gatuuse kati omwana oligaga nti obusente butono baboogere ki yagala meka zabbanga ezino kwa migga 2 jaddi ya wiiki jaki owange kooti omanyi teyasalira Walukagga nti asasule bweziti naye kubanga mwana wo gw'olina okukola ki okumanya ng'awaayo awaayo kyekituufu ne kooti eba esobola okusaliraga nti owaayo omwana yali yaaya ewa Walukagga nti yafuna olubuto omwana n'aga nti Walukagga namugamba weeteguleko omukyala ajja kukola ki kuyomba ne yeetegula naye maama eyo gy'agenze ndowooza era omulabirira ne biteeka kudda ate mu mawulire. Mondo Mugisha yatuuse dda Las Vegas ndowooza abadde Kenya wayagenda debwe koti yagenda nemulaka Florida nemulaka Atlanta Georgia nadde Kenya kati bino byagenze okuyisa ekibaluwa kibakuntumye nti omukyalo oyo gwolaba Sarah Nakuya nti naye talabira mwana we nagenze okwetegereza eggulo I'm here in Las Vegas Nevada ali ludda waawo nikosoko omutuyire waawo ng'ali ku byuma biri ebizibu ebyeri bannaye Vegas erina emmotoka ate ayagala emmotoka oyo omukulu nyabo zonna ezo waliwo omulyada avuga ng'ali mu left hand omanyiza left hand zonna kuba they keep right sifa abakeepinga left olaba ajadima yalinga ali ku byuma ayagala emmotoka ali awo Las Vegas ayakabulwamu abeerawo olutaala bannange era badde mu weekend nga biwanvu mutabani wa Bebe Cool yani erinnya Henrik Alan Sali bannange naye alabika yafunye omuntu takyali muto waliwo leka naawe oba ogamba Bebe Cool omwana we kale katusooka ku ono Kapale yafunye Shakira MC Kapale n'ababiri Kapale tali yindi gogamba loli Kapale yali Rebecca Jim ono MC Kapale yaleta ebyawaaka omukolo gwakwanjulwa kwa Apple nga 2 otegedde tugende eri okubukekira oyo wa Bebe Cool naye ng'afuna omwana we afunye omusheshimu kati ate era mpozi ne Pista 2 n'atukola ekintu kye tutategedde bulungi nnyo Pista 2 oyo tomumanyi naye oyo munnamawulire era n'afuna omuntu ebintu ebyansobedde okutegeera banga nti Eric Mugwanya ayige Mugwanya ndaba ono Mugwanya muyimbi yali mu revival band eya Mugezi Pastor Augustine ono nga munnamawulire wa ABS wa Pastor Yiga Pista 2 kitongole byanjawo kyenewuunya kwabadde kwanjula kyaddala byakiwaani story ki you can't say these people are known from nowhere ne bekolamu omukolo nga tetutegedde tusonzera kusonda what is it you have to explain my sister Pista 2 olusi bakola vidiyo zaabwe nno nga nnyimba
oyita mmere abaana pista tu yayimbako naye yabivaako data bisobola ono ne revival band yavaawo so kati weba nyimba kyo abantu bato basinkana ate mpozi congratulations kati nono wamuyita ono tulage Justin gwe tukola naye mwanyina abensenene mwanyina Latima yafunye omukyala twabadde Kyegwega kawalya Latima twagenze ye batitayo Kyaka Kyegegwa eyo bantu nga balumba nnyo side eyo bannange sirako wantu walanga eri wenga balumba nnyo atabuka mukulu abe bagabe ente abantu olumba no WhatsApp nvanyite nga wali azifunye yogera mu ebiri hani nkwente anti bobo nange bajja kumbaga sebe bajja bokumbaga yavuddeyo kawalya ente nga abiri abantu bajja buziku aze kumbaga mwekazira seguya mbawadde ente abiri ate bali kye basobedde abafumbiza ate be bakuwa ebintu bwekiri kawalya ogomanyi kyevuddeyo era ne tukitandika wano gwegwa omukolo gwa kalya katugula bwe Kyegegwa yawumi Kyaka Kyegegwa bazze ne fuso yente namba nge kubyeko nanti byagera bazwale ne badda nabo bali tebalimba biba byalaali kale bannange this is just an advice olutalo olulimu abantu abayitirivu okay Juliet zawedde omutegedde abira Boston Massachusetts ku kyalo mu Massachusetts mu Boston kyebayita Sandbury leero eggulo ndoza lwaggulo balwa mukaaga navaayo nayomba nti naye kiki kye munjagaza ekyasinza omuluma mu bimwogerwako nti aganza obulenzi obuto obulenzi gwe bagamba ye musiriki kati ono kaga social media neddawo naga nti do you know people kwe bagamba nti abadde ayina enkolagana naye ng'agamba oli nyamba muyambe mamunteekako mutya lwaki nze ndi married nga bw'agamba n'abaana naye abaana be tebategeera Luganda ate ba myaka 2018 mu Amerika naye singa abaana abo babimanya nti muŋŋamba ebintu ebyo n'ayomba nnyo ndowooza olw'obudde obutono katumubalekere ffe katubasiibule nomusama tutemi naye maze mu America 25 years of age najja mu America nga ndi 17 I've made my legacy. Don't pull me down to your standards because I'm not that. Whatever that is, I don't understand. But nenga njagala gamba abana bato abadda ku social media okuvuma abantu be mutamanyi mwegendereze. Nze sina kyembeetaagako nze nga Zawedi Juliet. Buli kimu nkiyina. I work for the federal government and state. Kati awo bebagula nti bavumi association. Nange wembagula nsobola obbasasula for the rest of your lives. But I'm not that kind. I'm not cheap. Mulekerawo okunvuma, mulekerawo okunjagaza obulenzi obuto. Si class yange. I'm a married woman with children. I respect myself. Abaana bange bayinza okuba tebategeera Luganda oba tebalwogera. But someday, they might get to understand what people are saying. Abaana babato olumu bayinza okugwa oba emmotoka ne bakono oba ne bamukuba n'agenda mukoma. Nga nze nyiza okukwata ssente ezijjanjaba omwana oyo naye nakikola ntya nga nvumyevumye temunkabya maziga because you're making my life miserable.
Enough is enough.